Omulabi waffe owa Bukedde TV1 nkubuuzaako mukwano nti osibyeyo otya nno. Njagala nkwebaza okuba nti olonzeewo TV ey'omuntu wa bulijjo. Nze Ssanyu Robina Mweruka ne Mebo Mulungi nsaba okkirize tusooke tulabe ebikulu ebiri mu g'olunaku olwaleero oluvannyuma tukomewo n'agataliiko nfuufu mu bujjuvu. Ebya pasita abaana be gwe baalumiriza okulonda ng'ekkubo biranze, omulenzi amuggyeeko obusika n'alaamira omuwala. Yambuuza okimye ki maka gange. Mulekwa agobedde nnyina wabweru w'enju, kitaabwe mwe yamuleka. Yaleetamu abaana baatazaala. Si baganda. President Yoweri Museveni akungubagidde abadde President wa Iran, Raisi eyafiiridde mu kabenje. He was a very dedicated person. Semake yakuba ekituli mu nnyumba n'ayokya ebintu bya mukazi we aliko obulemu bamukutte. Yalowooza nti ngenda mulekawo lwakuba wa bulemu. Kale njagala nkwebaze okubanga olonzeewo Bukedde TV1. Tutandise ne taata abaana gwe baayanise eggulo nti mulokole kyokka awasa abakyala abalejjalejja olwo n'atunda ebimu ku bintu bye kyokka ssente abakyala bano ne bazimutwalako. Ono anyiize mutabani we n'amuggyako obusika n'agamba nti kati agenda bbuwa mwana we ow'obuwala. Emboozi eno twagikulaze mawulire gaffe agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo. Gataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo twakulaziya abaana okulinda Mirembe Rose Charles Ssenyonjo ne Goretti Nakyunga olumiza kitaabwe omusumba Ronald Kyambadde emyaka 5 nti nnyaabe ng'afudde yatandika okuyingiza abakazi ab'ekiwalwa mu nnyumba yaabwe ate bamugambako n'atondowala tebamugobeza omukazi n'ava waka Makanda n'agasimba ku kyali kiwooza n'omukazi omulala. Bano beewunyiza kitaabwe nti ku myaka gy'obukadde gy'alina atunze ettaka bajjajja bikumpi kulimalawo ate nga talina kyekoledde ekintu kyewakanyiza. Kyekijja ate ali mu kubaka wano wonna wonna lino lyali ttaka lino lyonna lyonna lyali ttaka lyonna lyonna litundiddwa. Taata ssente ze baamuwadde ez'olujja aziseseme fe olujja lwaffe tulwagala Lwange nalutunze. Olwo Kyambadde atabuse n'ategeezanga mutabani we Ssenyonjo bamuggyeko obusika n'abuwa omuwala. Namirembe y'obusika? Ye musika wa. Omwana omuwala asobola okusika. Ate bagana omuwala. Ategeeza mutabani we Ssenyonjo ettamiiro lyamusukako neyekola obusolosolo omulina okunkumula kukanisa Bukamba kyakyovu Uganda emisana tuko omawuli n'agenda gyali n'amuloopa era okutaba kwe kwatandikira n'amuggyako n'ekibanja yali amuwadde. N'afuka ku kanisa ya CU Bukamba kyakyovu Uganda alimbi. Kyambadde abaana abasibiridde entanda mu byawandiikibwa ebiri mu ab'Efeso essula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri lusooka okutuuka ku lwokuna. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko y'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubira olyoke obeerenga bulungi era owangalinga ennaku nnyingi mu nsi. Ssenyonjo awanise Bayibuli n'alayira ng'awakanya ebyokunkumula ku kanisa wabula n'ekitabo Kyambadde n'alayira ng'akutte Bayibuli ng'agamba nti mutabani we yali atamidde nnyo nga n'ebyakola takyabitegeera. Fira wano mu mazima ga Katonda nawe kiwanike yafukira ddala ku kanisa nekitutabula ebere kibanya n'ekipangisa yanguza biguze ebyono mbigula era ku ttaka lye wavayo n'agamba mbu nali muwaddeko akadiiko weekati waddekamu kabwerere abeeyabatu wali webali era nze n'agambye ekyagala. Kyambadde agonzi n'agamba takyaddamu kutunda ttaka era alaze omwana omuwala Rose Namirembe nti bw'afayo musika we n'amusabira essaala. Era asobole okuba n'omukisa ogwabulamu era famire yaffe y'ensonga era eyogerwako tebujja tweyadde nga tugenze ezera kumwa. Ategeeza newankubadde Ssenyonjo amwetondedde ebyobusika bisibule kubanga yamuwebula nnyo. Olunyi olwokuna mwelumpadde mwensinzidde olunyi olwokuna okuba nti naffe abazadde tulere ng'abaana baffe n'okukangavula n'okubaagala.
Salibadde kubanga singa mbadde siri mukulu salisibye mwana. Ssenyonyi nga mutani wa Kyambadde omukulu agambye nti kitaabwe yazaamukolimira enfunda eziwera era nga yamugamba nti wakufanga tawezeza myaka 25. Nalina emyaka 23 nayimira mu lujja awo nyine we yatunga nangamba gowezanga emyaka 20 mu ekyo saawa zino ndi mwasa musimulu ana kale Kyambadde yeebazizza avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'eddembe Kayunga Collins Kaffe olw'okumutabaganya n'abaana nga kwesi byawandiikibwa mu Bayibuli. Kaffe abakuutidde batabagane n'abuulirira abaana bakomye okuyisa mu kitaawo amaaso kubanga tebalifunayo mulala. Olina okufumba emmere oyite abaana bo mutuuleko wamu. Abalagidde badde batuule taata n'abaana bonna bakola ekiwandiiko ekiraga batuuseeko nga kissa envubo ku bintu byonna ebisigaddewo bakimutwalira kifune mu kyapa era ataddeko n'ekiwandiiko ekya gavumenti. Abantu bonna era bagenda mugenda kuwandiika ekiwandiiko wano wonna tewali wakola ki kusalimbirawo kitegeeza tuba tukuumawo kubanga mwaziika nawo omuziikawo kugafuna bulungi. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire ku Bukedde TV. Mwebale nnyo omusasi waffe. Ate mulekwa yeefuulidde nnyina eyamukuza n'amugoba mu nnyumba n'okumusibira ebweru ng'amulanga okuleeta abaana mu maka ga kitaabwe baataazaala. Amaka gano gasangibwa Munyonyo mu Kampala nga maama asabye abantu bonna okumudduukirira. Ffe tuli baana. Mulekwa we yali ssentebe wa Bulenga Kikaaya Musisi Edward Armstrong yafa mu mwaka gwa 2020 agobye nnyina mu Makaba mwe yamulekanga mulanga kuleeta mu baana bamuganda we nga tasoose kumutegeeza. N'agamba nti agenda kuleka Martha ayingire ennyumba eyo, Mama Meba ayingire ennyumba eyo, naye omuntu atali wa bloodline y'amatofu tagenda kuyingira. Amaka galiko embiranye gali Munyonyo gye tusanze Justin Namaganda wakati mu maziga nga alumiriza mutabani wa Babu Kenya Andrew okumugoba n'abaana be basatu be yazaala mu kitaabwe nga tumusanze ku gate n'abaana be. N'amaka gange ngasobola okwetaaya abaana saabalaga mutima mubi n'abaana baagala okundesa enseno olw'ebintu. Alumiriza abaana babba nga bakulemberwa omusika Lubega Ronald okumugobaganya nga bamugamba baviire adde waabwe kubanga bba eyali yamuwasa yafa. Abaana baagala ebintu bya Musisi bibeere byabewoka baana bana. Musi yazaala abaana mu bakazi ab'enjawulo, abaana abalala tebalina buzibu. Agamba nti ennaku nnyayo emabega Bukenya yamugoba awaka era n'avaawo wabula ekyamujja enviiri ku mutwe ate kwe kugobera bato be ebweru ng'agamba nti ye tabamanyi. Abaana bano ab'okumirala lwe babasuza bagenda basula bamaze ennaku 2 nga nabo baba basibirawo kubanga nze bwe nava wako omukulu oyo Bukenya Andrew nga tanneetaaga mu maka gange. Abaana bano omwana yaŋŋamba ono Martha n'aŋŋamba wano wa kitange. Era ne vidiyo zona tuziina ng'asitula ebintu avawa ewaka era oyo yazikwata n'azituweereza n'agamba mutereko obujulizi zaagamba naye bagayembu twamugobyewa ewaka. Wakati mu maziga alajanidde abazira kisaawo okumuyamba kubanga talina wakudda ng'agamba nti yeekubidde enduulu ku poliisi y'e Kabalagala wabula abadde tanafuna kuyambibwa. Of recent yakubye maid n'amunyigira ku kyuma owulira nzisebo bwe nagenze e Kabalagala okuloopa nga neebuuza lwaki omuvubuka oyo amazeeko emirembe nze antulugunya okuyingira mu maka gange wano bwe nakomawo yambuuza okimye ki mu maka gange omwana gwe nakuza. Bo abaana bagamba nti mu kiseera kino beetegekera kudda mu ssomero wabula tebamanyi kiddako kubanga ebintu byabwe byonna mwanyinaabwe abisibidde mu nnyumba nga basabye bayambibwe. Ku ssomero buli kimu ekyange kiri omwo, buli kimu kyenkozesa kiri omwo, buli omu ono wa S4 kani imagine ali wa S4 naye tasobola kufuna bitabo bye. Okuba yanze nabakuza kaadi eya baptism nze njirina nabasanga bato. Omutuuze Yiga Stephen agamba nti ye yaguza omugenzi ne mukyala we poloti omuli ennyumba eno n'asaba ekikwatako baveeyo bayambe omukyala. Nze ku bye mmanyi nti oyo omukyala ye mukyala owawaka era okusinziira ku mateeka gateekwa okuwuliriza ensonga ye ng'omukyala omufumbo.
n'abatuuze abalala beekokodde Bukenya okudda ku nnyina n'agobaganya nga bagamba nti ono ye yamwola. Nsaba omwana oyo akakkane atwale maama we nga maama we kubanga taata waabwe yamulekawo era yamuleeta bamulaba. Sigamba nti yagudde bugwi ng'amaze kukola ki nti oba yazze buzzi ng'amaze kufa. Ate kuleeta baana babba bye batugamba nti beera nabo baanabo kakati oyo kyekimutadde mu kkoma. Ye Omuseka Lubega agamba nti nyaabwe yabawalirizawo okumugoba olw'ebikolwa bye nga tebayinza kukkiriza abaana batali ba kitaabwe kukulira mu maka ga kitaabwe. Si baganda baffe. It's point number 1. Baganda ffe mama Mebo abaana yazaala bali abo. Mebo, Maureen ne Mata yoyo mutali yasoma ababiri yabatikka bali bweru. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Zoe nteekateeka ez'okuziika abadde President wa Iran Ibrahim Raisi za lunaku lwankya. Olunaku olwaleero mu ggwanga lino erya Iran lubadde lwakuwummula mu ngeri ey'okukungubagira omugenzi. Wano ewaffe mu Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni agenze ku kitebe kya Iran okukungubagira President ono. Omukulembeze wa Iran omusukkulumu Ayatollah Ali Khamenei akulembeddemu okusalira abadde President wa Iran Ibrahim Raisi, abadde Minisita w'ensonga z'ebweru Hossein Amir Abdollahian n'abalala 6 baafiiridde mu kabenje k'ennyonyi namunkanga eyagwa ku lunaku lwa Sande bwe yatomera olusozi. Okubasalira kubadde ku Tehran University, emirambo gyabwe 8 we gitwaliddwa nga gibikiddwako bendera y'eggwanga. Ayatollah mu kwogera kwe ategeezezza nti tebalina kabi konna ke balabye mu Raisi era n'asaba Katonda amugaziyize kabuli ye. Ng'okusala kuwedde, abantu basitudde essanduuko omuli emirambo ne bagissa ku bibegabega wakati mu kuwaga nti tebeetaaga Amerika. در کنار این شهید با او عهد می‌بندیم. Bagitadde ku lukululana olwo ne bakumba mu kibuga Tehran wakati munasisu w'omuntu okutuuka ku kibangirizi kya Azadi Square. Raisi wazza ayogerera enfunda eziwera. Mu babaddewo mu kukungubaga kuno kuliko Ismail Haniyeh ow'aba Hamas nga bano Iran ezeebawa ebyokulwanyisa okwanganga Isirayiri mu lutalo olugenda mu maaso. Haniyeh ayogerwako ng'omuduumizi w'aba Hamas bonna ng'ona Amerika yamulangirira ng'omutuju mu 2018. Raisi agenda kuzikibwa olunaku olw'enkya mu kibuga Mashhad gy'azaalibwa nga baakusooka kumusaalira mu Imam Reza Shrine. Mwekyo President Museveni agenze ku kitebe kya Iran okukungubagira Raisi gwayogeddeko ng'abadde omutabaganya era omukozi. So therefore I came here to salute His Excellency Raisi's contribution because I could see, like I said, dedicated and a uniter, because I saw it here. I didn't read about it, I saw. Ategeezezza nti omwaka oguwedde President Raisi yakyalako kuno era nga wadde ensinkano yaabwe yaggwa kiro yalemerako n'agamba nti alina okulambula projekiti Iran zessaamu ensimbi kuno. You remember we finished our meetings at Entebbe quite late, but he insisted to go at night to visit the projects which Iran had done here in the suburbs, and he went when it was already dark. President agambye nti yafunye ekyekango olw'okufa kwa President Raisi. It's a big shock when I heard the death of His Excellency Raisi. As I wrote in the book here, we have been dealing with Iranian leaders ever since we came into government. Agamba nti Uganda eri wamu ne Iran mu kiseera kino ekyokukungubaga. So I came to assure the Iranian people that we are with you. May his soul rest in eternal peace.
omubaka wa Iran mu Uganda Majid Safa yeebaziza President Museveni olw'okubasaasira olw'okufiirwa abadde omukulembeze waabwe ekyoleka akabonero ak'omukwano n'obumo. His absence leaves a void that cannot be easily filled, but his diplomatic achievements will continue to guide us in our foreign policy endeavors. Kale ate kyaddaaki poliisi ekutte n'eggalira omuko agambibwa okusima ekituli mu nnyumba ya nazaala we n'ateekera ebintu bya mukyala we omuliro. Ono akyabyegaana agambye nti bamusibako matu ga mbuzi. Michael Katende yakwatiddwa poliisi y'e Kalungu oluvannyuma lw'abaliko obulemu okugenda ku poliisi y'e Bugonzi ne batuukirira mbega waayo Ronnie Kikomeko olw'okulemerera okumukwata ku bigambibwa nti yayokya ebintu bya munnaabwe Catherine Nakuya omwali n'akagaali mwatambulira nga bwe twakulaga ku kataliiko nfuufu nga 12 omwezi guno. Abokyeza obugaali bwe n'engoye ze n'ez'abaana n'ennyumba bagikubyemu ekituli naye Ossisaidi teyagenda kunoonyereza. Kigambibwa nti Katende ne Nakuya bamala akaseera bombi nga bafumbo era Katonda n'abaweza eri abaana babiri wabula ekiseera kyatuuka ne bafuna obutakkaanya obwekuusa ku butalabirira abaana okukakana nga Nakuya asibyemu ebibye n'adda ewa nnyina Matilda Namulema. Nga bwe mugamba nti wali sukaali ng'ayomba nga nkolako oluta. Kyokka nti ono yasigala alumba Nakuya ne nazaala we nga bw'abavuma kw'osa n'okubakunamira entakera n'ekyaddirira ku balumba n'asima ekituli mu nnyumba mwe basula n'ajjamu ebintu bya mukyala we n'abitekera omuliro. Yaze n'amenya ennyumba n'ajjamu obugaali bubiri, emu n'agyokya endala n'agenda naye. Katende tumusanze ku bunnyogoga ku kitebe kya poliisi e Kalungu ng'atubuulidde nti kituufu baafuna obutakkaanya ne Nakuya ensonga zeekuusa ku kumulagira okugira nga zeeka ewaabwe asooke afune ennyumba endala eriko kaabuyonjo gy'anaasobola okugendamu ekintu ky'atakkiriziganya nakyo. Nga landlord yennyini aŋŋambye nti obukyafu bwe nnyini omukyala tasobola kugenda mu kitooyi naye obukyafu babusanga mu kaga naye nga nze nsuwala tegedde naye omukazi yakola olutalo. Ono era yeeganye ebimwogerwako nti yagenda ku buko n'asima ekituli mu nnyumba ya nazaala we n'okwonoona ebintu. N'alyoka nga sembera wano nkulage nkutte enkya bakuziike n'asumulula zipu. Kati bwemukusumulula zipu omuwala ge yali atula nangamba mama duka wuyo asumuludde zipu. Oli nazaala wange ne bwemulengera bulengizi ng'atambula bw'ati nze nziruka n'empita eri kati ntandika ntya ngende mweyambulire. Oli nazaala wange era kimanyi bulungi nazaala y'abaana kati ntandika ntya ngende mweyambulire nga ne bwe mulaba bulabi ng'asala bw'ati nze nziruka. Agamba nti ekitawanya Nakuya buba wabula n'akkiriza nga ye bwakyamwagala nti kuba yamwagala akimanyi nti aliko obulemu. Yali alowooza nti ngenda mulekawo lwakuba wa bulemu. Mukazi wange namwagala nkimanyi nti wa bulemu. Ssentebe w'ekyalo Kabaale Bugonzi Joseph Lukwago ategeezezza ng'abaagalana bano bwe basaana okubulirirwa n'okubudaabulibwa basobole okuddingana kibasobozesa okuza abaana baabwe obulungi nga bali bonna. Ekisooka bano bafumbo ate bazadde tebeetaaga munnyo okuteekamu olusalosalo beetaaga ne kusala magezi bakwataganye batya abalabiride batya abaana. Kyokka bwe twali twogerako ne Nakuya yalumiriza Bakatende okubeera emabega w'ekikolwa kino n'ategeeza nga bwe yeekubira enduulu eri poliisi kyokka n'atafuna kuyambibwa kwonna. Poliisi n'eŋŋamba musipayingi bagamba nze okumusipayingi siina nakagaali nti oba kanansomosako ne kantusa samweya okumuketta. Fiona Nanyomo yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Ate nga tuvuddeyo bo aba Centenary Bank bakubye kampuni ya Vision Group enkata ya bukadde 10 okuwagira enteekateeka ez'empaka eza kwaya ezigenda okubbinkana mu kuyimba ennyimba ez'abajulizi ba Uganda abaafiiririra eddiini. Kwaya 14 ezigenda okubbinkana za kulangirirwa ku Lwokutaano olwa wiiki eno. Tuli abukadde 10 okuva mu Centenary Bank lyeteekiddwa kulira abakitunzi ba banka eno. Immaculate Ngulumya letusizaano ku kitebe kyaffe era alikwasa Ssenkulu waffe Don Innocent Wanyama.
ng'olumye ku lwa Centenary Bank atendeza enteekateeka empaka z'okuyimba ku bajulizi nga bezigenda okutumbula obuyiiya n'okulaakulanya ebitone wakati mu kutumbula omukulu gw'abajulizi. This competition comes as an opportunity to promote creativity, talent growth, and recognize the significant sacrifice that the Ugandan Martyrs made for our faith. I would like to use this opportunity to appreciate Vision Group for the initiative in promoting religious music as we commemorate the Uganda Martyrs Day. Ategeza nti banki eni bali tesobola kutupira mwana kuba enteekateeka nga zino zesigamye ku ddiini mpagi nkulu nnyo gye balingira buli mwaka bawa ebitundu 2 ku 10 ebyamagoba ge bakola okuwagira enteekateeka nga zino ezikwata ku bantu. Each year, Centenary Bank commits 2% of the previous year's profits towards corporate social responsibility. And it is with this reason that we make a humble contribution of 10 million shillings towards this year's Uganda Matters singing competition. Wanyama zime Centenary Bank okusukira mu kugata ku Vision Group mu kkubo ly'ekutera okujjukira abajulizi ba Uganda mu ngeri enjawulo. Really use this opportunity to thank Centenary Bank for keeping the faith and accepting to join us in this new idea that we came up with, which is really about creating a different aspect or perspective towards celebrating the Uganda Martyrs. Ategeza nti mpaka zino zinansoma guno zino omukisa ogugaziwa n'okusinga ku Uganda. It is something that has great potential and opportunity to grow. We had even received an interest from a choir in the DRC, an orchestra of 300 people that wanted to participate. But we said, let's pilot this initially with our homegrown choirs. But you can see that this is something that would even get a regional dimension to it. Omukwalagayi w'enteekateeka eno Max Ali ategeeza nti kwa 14 zigenda okwetaba mu mpaka zino zigenda kulangirwa ku Lwokutaano olwa wiiki eno olw'okubalaza kwayo omukaaga zigenda okutuuka mu z'akamalirizo ku Serena Hotel mu Kampala zirangirirwe. Tuli mu kusunsulamu tugenda kuggyamu choirs 14 mu choirs 93 bagenda balangirira ku Lwokutaano, then ku Monday balangirire choirs omukaaga zinaaba zikoze eki ziyiseemu. Empaka zino ziwumiddwa mu mutwe ofiisi ya First Lady Equity Bank, Centenary Bank ne Crown Beverages okweyabira ku maloboozi am'omunyimba eziriyo omwoyo kijja kwetagisa okusala emitala ebiri zokka olwosobola okuboota obuliro ng'asitubulu omwezi guno ku Serena Hotel wano mu Kampala. Nsaba nnyo abantu bonna obutasubwa nga 31 omwezi guno ku Kampala Serena Hotel okubeerayo mu bungi kubanga n'okuyingira sente z'osasula tuzitadde wansi emitwalo 2 zokka. Fred Kajobe yakusakidde gulimu ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi eyo nkusaba okkirize tuwummulemu kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri n'olwekyo tovaawo. Linda ne bino Mugata Limited. Abalamazi okuva e Nebbi bayingidde Mijeere Nakasongola mu lugendo olubatuuse Namugongo. Abalamazi okuva e Nebbi basuze Saasire Nakasongola mu lugendo olubatuuse Namugongo. Nga bwe twalabye mu kwanjula omukulu w'ekika ky'ensenene ayitibwa Kalibala ng'aliko ye George Nsozi, ono yali obukulu bw'ekika nga wa myaka 4 gyokka. Nze Kalibala George Nsozi, omukulu w'ekika ky'ensenene, gwe mpagi gwe Luwaga nakimera mu Kasuuna bwassa bwanegula. Bazzukulu bange nakubiriza okwagala ekika n'okukolera awamu. Kale bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala okutuula ne mubeera ku Bukedde TV 1.
Tweyongeddeyo n'abasuubuzi abali ku luguudo olwa Mwasanjala olwa Gulu Kampala Highway. Bano bajaganya olw'abalamazi okubagulako ebyokulya n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo wakati nga bali mu lugendo olubatwala e Namugongo. Olunaku olwaleero abalamazi basuze ku kigo ekyasaasira. Abalamazi okuva n'ebya basobola okubibitana basebenjira ku kigo bagadde okusomera okusaba n'ekitulo olunyuma olw'okufuna ekirambiro kya Messi kitandise ku ssaawa 10 mwezi w'okumakya. Olw'olugendo oluwavu abamu ku balamazi batendewaliddwa ne batuula ku mabbali g'enguudo olw'olumbwa amagulu obadde basuse ku ssonga bala basizeewo kwebakana ddala nga bafunye ekifo bebawummulidde n'ebigere nnuma ne mugongo. Ono tulina okuwummula tunyweko ku byokulya awo tusimbule. Si byangu naye kwewa n'okuguma. Betanidde okunoga ku nsalo ez'okutale nga bagamba nti bayamba okugoba enkalamata n'okubongera amaanyi ag'okutambula okutuuka e Namugongo. We call it berries or grapes, that kind of thing. It is very nice. Bwe batuse mu kitundu ekiyitibwa Kapaka Yeso ekisanga ku kyalo Nakijwa Nakasongola ne wabawo okukyusa mu bakuumaddembe abalina okukuuma abalamazi n'okulambika ebiduka okuwala obubenje. Ono atwala poliisi ebiduka emijeera Baruk Anatoli abadde atambula nabo okuva emijeera awadde abalamazi bano nga lwamu ne Osi atwala poliisi emijeera Eva Namulondo ewakulira ebiduka ku poliisi Nakasongola namanya Eva okubongerayo. Akulira poliisi emijiira Afande Namulondo yeebazza abalamazi olw'okukuuma n'okugobera ebiragiro bya poliisi nga bali ku lugendo lwabwe. Balamu tetwafunye incident yonna nti oba balwadde, tuli bulungi, ebyobujjanjabi we biri, ambulance weeziri. Abakuutidde okuwala okumala gatambula nga tebali mu binja nga batuse mu bifo bawummulira. Obutamala gasaalimba mu kitundu kipya mwe bakatuuka mwe batabamanyi, okwewala okugenda mu bifo nga amabaala, okunywa ebintu ebitakwatagana, okukyankalanya obulamu bwabwe kubanga abazze nga bantu batukuvu bali ku mulimu gwa Katonda. Wakati mu lugendo abasuubuzi abali ku luggulu luno bategeeza nti bali ku mudido olw'abalamazi okubagulako ebyokulya n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mpulira bulungi munnange kuba bampagiddeko era mbawo obubaka batuuke bulungi Mukama abakulembere mu kkubo. Mu bintu byasinze okugula kuliko ebindaazi, emigaati, amata ne capati. Abasuubuzi bategeeza nti tebasuubira kufuna baguzi mu bungi bwe buti ekibaliza lamugabira ku balamazi ebyokulya kubeerera befunira emikisa. Era badde birungi nnyo kubanga nate n'abalala nembawamu bwereere nembayamba ate bagende bulungi batusabire naffe tubeere bulungi mu nsi muno. Oluva abalabazi batuse ku Kereziya ya St. Kizito Parish Saasira we bagenda okusula. Wakati mu kwegayirira mbalabiddwa nga bakaaba nga tebakkiriza nti batuse mu kifo kino. Pius Kyanda neddewo kyaligoze bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala okututuusaako emboozi ezikwatagana ku balamazi. Ate bo abalamazi abasookedde ddala batuuse ku kiggwa ky'Abakristaayo e Namugongo. Ssentebe w'olukiiko olutegeka okulamaga kw'omwaka guno nga ye mulabirizi ow'obulabirizi obwa Rwenzori Bishop Reuben Kisembo akunze abalamazi okwanguwa okutuuka basobole okujja okulaba empaka eza kwaya nga zivuganya mu nnyimba ez'abajulizi.
obulabirizi bw'olwenzi Reuben Kisembo nga lina abalabirizi ava mu bitundu bya Lwenzori okubadde owa East Lwenzori George Tuyasingula owa South Lwenzori Nathan Baluku boogedde ku Tonda Mulire okuttanya ku nteekateeka z'okulama kw'omwaka guno bwe zinaabeera bategeeza nti abalamazi abasusse batuuse okuva mu bulabirizi bwa Westlango n'asaba abakyali mu makubo okugoberera okulabika kw'abasirikale b'ebidduka. The other thing that we must stress is that please come with identity card so that you are identified in case there is need for it to be identified. And respect instructions from security and other people that will be organizing. Mu ngeri enjawulo Bishop Kisembo asiimye Vision Group olw'okussa ebinogo mu kulaba kw'omwaka guno n'eteeka empaka z'akwayiriza enjawulo okuyimba ennyimba ez'abajoleze ate abalamazi ku mulundi guno okujja mu budde basobole okwerabira ku finance empaka zino zigenda okubeera ku Serena Hotel mu Kampala nga situmu n'omwezi guno. We shall have music competition finals at Kampala Serena Hotel. Please be there to enjoy it like a kasiki for the celebration. People will be there singing and dancing for the Lord. And therefore I want to call upon all the public and the entire people of God to come again on 3rd as the climax of the celebration. We expect the President to be the guest of honor at that function. And we have a guest preacher who is the Anglican Archbishop of Nigeria. The Most Reverend Dr. Henry Ndukuba will be the main speaker on 3rd June in that service. Bishop Kisembo yagenda program bwegenda okutambula okutuuka nga 3 ng'olunaku olw'enkya baakutandika n'okulama kw'abaana olw'okutandika abavubuka baddirira abasajja abakristaayo Fumbo n'abakyala nga bwalambulula. Please send our children from the entire country and from within here Buganda region to come and celebrate their day tomorrow. Then on 24th of this month we shall have the youth. So please Friday all roads should lead here to have the youth conference for the young people. The theme is the same. Conforming the truth of God's word, not the patterns of the world. Then on 29th of the Fathers Union and Christian Men Fellowship Conference here at Namgonga again. Then from 30th and 31st we shall be having Commission Crusade, praise and worship, praying and for the people. Then 1st of June we shall have the Women's Conference. Agambye n'enteekateeka ezisinga obungi ziwedde nga n'ekifo ekibadde kizimbibwa nga wagenda okutula abalamazi kijjirwako engalo n'ategeeza nti bulina essuubi ne Sent President Museveni yabasuubiza baakuzifuna essaawa yonna. To remind you that we still have need for money. We have maybe a shortfall about 350 million. We want to appreciate the President and government that has promised to give us 1.5 billion, which hasn't been deposited on our account, but we're expecting it any time. Akuli etindikuli abawuli Namugongo Kano ndi Michael waswa senta ategeeza nti betegese bulungi okwaniriza abalamazi bonna kyokka n'asaba abalamazi bagobera amateeka ebyokwerinda okukola okutaataaganyizibwa. Era bannaffe bakama baffe abakola ku byokwerinda weebali bajja kubanga babakuuma bulungi temweraliikirira. Naye muwulirize nnyo ab'ebyokwerinda kye mbasaba. Abalamazi amazedde okutuuka e Namugongo abavudde mu bulabizi bwa Westlango okuli Catherine okubuna abaana batubuulidde engeri gye baatambudde ne beebaza Katonda abaleese. Nze wano kusaba Mukama laba waka waffe akwemukisa waka. To pray have got a boy who is in S4. There's no money. James Magala yakusakidde Gulino ku Bukedde TV. Mwebalire ddala abakyakkalidde bw'oba wakatweyungako nkwaniriza tuli mu gataliiko nfuufu kitundu kyaffe kya kusatu. Omusumba w'essaza ery'e Masaka Serevus Jumba atikidde abayizi abaseminaaliyo. Bano abatikkiridde mu Sentimbaga eggaba mwabakubiriza okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe egy'enjawulo basobole okweyongerako. Omukolo ogw'okutikkira abayizi abaseminaliyo ku Sentimbaga omutuukirivu eggaba ogw'omulundi ogwa39 gukulembeddwa omusumba ow'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba ng'ayambibwako akulira seminali eno Reverend Father Dr. Joseph Serunjoji n'abalala. Seminali eno yatandikibwa mu 1976 era ng'olwaleero bajaguza okweza emyaka 48 bukyanga etandikibwawo. Abatikiddwa bakuguse mu masomo ga theology ne philosophy nga degree ne diploma bazifuna okuva ku seminali ne Roma. With all the rights and duties pertaining thereto. Dennis from Kasana Rural Diocese.
Abayizi abasinze bannaabwe abafunye first class kubaddeko Omudyankoni, Kasozi Joseph, Faza Sebugulu Alozias, Julugo Michael, Kiyimba Lawrence ne Wogole John era nga baweereddwa ebirabo. Father Sirunjo gy'asabye abatikiddwa okusigala nga bakkakkamu bateeke mu nkola ebibayigiriziddwa baleme kumera malala. Every priest is well aware that his ordination does not displace a former self with its weakness and its natural gifts. Olwaleero mu graduation eno gwinza kubanga gwe mulundi ogusembye St. Mbaga Seminary okuwa ebbaluwa ey'obuyigirize. Amatikiro oluwedde wazeewo ekitambiro kya misa eky'okwebaza Katonda olw'abayizi okuwangula emisomo wamu n'okujaguza emyaka 6 egya Father Deogracious Muwemba n'emyaka 5 egya Musinyoli Lawrence Kanyika abasomesa mu seminari eno gye bamaze nga baweereza. Mu kuyigiriza Omusumba Jumba ategeezezza abayizi nti okusoma tekukoma, bulijjo bafuba okwongerako ebipya. Self-surrender, self-sacrifice, self-giving to the mission. Alabudde abazadde obutagezaako okutawaanya batikiddwa nga babasaba ebintu kubanga bano batikiddwa kukola mulimu gwa Mukama. Bagende eno okutusingira ddala kuleetera birabo bya Katonda. Therefore, don't distract them. Sise Birungi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate mukaweefube w'okwongera omutindo gw'ebintu ebikolebwa aba kampuni eya Sesako nga bano bakola ebintu ebiva mu kirime ekya soya ne bakyongerako omutindo ne bayambibwako n'ab'ekitongole ekya World Initiative for Soya in Human Health batandise ne kaweefube ow'okusomesa Bannayuganda ku ngeri gy'osobola okukolamu ekirime kya soya n'okikolamu ebintu eby'enjawulo nga muno mulimu n'amata. Ekirime kya soya kye kimu ku birime ebyetonzi nga kikolebwamu ebintu eby'enjawulo wadde nga buli omu akitegeera bwobwe. Ekirime kya soya kivaamu ebintu bingi omuli amata, soya era bakolamu n'obwogi, amajjaani n'ebintu birala bingi. Kati abakampuni ya Sesako nga bayambibwako ebitongole bikebezibyo byatandise kaweefube okusomesa Bannayuganda ku ngeri omuntu gy'asobola okugagawala ng'ayita mu kirime ekya soya. Enteekateeka ne bagitandikidde Masiro nga kyawuse nsobola akulira kampuni ya Sesako bw'alambulula. Ekigendererwa mu kyo okwagala okuddamu omulanga gwa President wa Uganda gwagezaako okuba n'agamba nti ekiseera kituuse okugatta value products za Uganda okusinga okuzitunda bukolokolo ne tuba nga tufiira obufiirwa. So campaign eno etandikidde mu masomero nga yakusikiringa abaana baffe aba Uganda baagala ekigambo kibata value addition kuva ku mutindo ddala ogwa wansi. Gavumenti amaze emyaka 20 ng'akola ebintu ebiva mu soya nga gavumenti ekirime kyatonze nnyo era nti afunyemu ebintu bingi. Mu mawanga amalala gentambuddeko bamuyita the miracle bean, bamuyita the amazing bean, bamuyita the wonder bean. Lwaki? Kubanga akola ebintu bingi nnyo okusinga ku Meketa. Actually ku Meketa oba mu Westinze kubanga soya oyo avaamu amata, soya avaamu kaawa, soya avaamu obuugi, soya avaamu ennyama, soya avaamu butto, soya avaamu ebintu bingi nnyo, avaamu n'eddagala. Ayogedde lwaki basizeewo okutalaaga amasomero kubasomesa ku kirime kino nasaba abaagala ogobovu okukyettanira. Okusikiringa abaana baffe nga bakyali wansi kikola amakulu mangi nnyo. Kuba tojja kumanya omwana ayinza okutatuka ku degree asobola okutatuka ku diploma naye wonna wabaviiriddemu aleme kubanga ali at a loss. Gavumenti olw'enteekateeka ya gavumenti y'okwongera omutindo ku bintu ebikolebwa wano yasazeewo okusoosowaza ekirime kya soya. Ekyo kampeyini eno egenda kuwagazisa abaana ba Uganda okugatta omuwendo ku birime bya Uganda ekigenda okwongera eggwanga lino okukulaakulana mu kigambo ky'ebyendya ate era n'okuyingiza ensimbi. Ayogeddeko n'enteekateeka y'ebisomesa ebipya mu masomero nga basesera ku by'omuntu abayizi bwe baneetanira ekirime kya soya nga bikikolamu ebintu okuli amata n'ebirala byakubayamba ku nsoma yaabwe empya. Nga tufunyeemu school feeding, tufunyeemu nutrition, tufunyeemu skilling ate nga ne agriculture base tugisupportinze kubanga soya tumulima mu Uganda. Alagenda gavumenti okubakwasisa ku nteekateeka eno gye batandise. Twagala gavumenti etukwasizeeko mu ngeri yonna gye nebesobodde kubanga yo gavumenti erina engeri nnyingi zesobola okwasizaako bannamakolero nga ffe mu kutwalirawo. David Tamale yakusakidde eggulire ku Rabukedde TV.
Lubula Lorian kwaniza mu kicho kyaffe mizanyo hagatali konfofo wano ku Bukedde TV1. Tutandikideko mu mpaka za Stanbic Uganda Cup fine egenda kubeera ku weekend eno era ngo nakolwa lero abatende Suseni Mbalango wamu ne Brian Senyondo bogeddeko eri abamawulire. Omusatsi waffe abaddeyo katufune byajeyo. Final y'empaka z'omupiira ogw'ebigereza Stanbic Uganda Cup yalwa mukaaga lwa wiiki era mu kiseera wankulukuku. Final eri wakutwa neeki etendekebwa Buseni Mbalango ne Kitara FC etendekebwa Brian Senyondo. Neeko okutuuka wano yamaze kubona mu Bulu FC ku mugatte wa ggoolo 3-1 ng'ate Kitara yawanduddemu Pajule Lions ku mugatte wa ggoolo 4-1. Buli gyegwe nga Star Times Uganda Premier League Club Sombi zamalidde mu kifo omukaaga ebisooka nga Kitara yamalidde mu kyakuna n'obubone 54 ate Neeki yamalidde mu kyamukaaga n'obubone 48. Abatendesi bombi boogedde ku nsi nnyo mu maaso manyi ga Kitara gali nnyo mu maaso naye nga eri ttiimu eri balanced tolaba era tebabateeba nnyo naye bateeba nnyo so ekitegeeza nti amaanyi gaabwe engeri gye bateeba gawa emabega eno okukola ki okuggumira era olaba nti webasooka obbateeba oluusi bayisibwa bubi so kyetwagala okukola nti twagala tugenda kugezaho okulaba nga tunafulya amaanyi gaabwe ale tukozese obunafu bwabwe tubeerenga omupiira tuguwangula. Kyokusoomoozebwa kyakukuba Neeki singa tugikuba ekikopo tuba tukiwangudde. Nsuubira tuli beetegefu kubanga tutuuse wano nga tukoze ebintu by'amaanyi okulaba nti tuwangula. N'ekirala nti abantu balina okumanya nti expectations z'abantu bwe twatandika liigi zagenda waggulu nnyo naye ate ffe tetusobola kuva nze nga kokisobola kuva mu target gyompadde singa mu liigi namalira mu kisooka nali ngamba nnyo abalenzi nti singa tumbalira mu kisooka kyakubiri kyakusatu kyakuna kyakutaano target tuba tugimaze. Omwabuzi empaka zino eza Uganda Cup afuna ensimbi obukadde 5 wamu n'okukiika mpaka za Africa eza CAF Confederation Cup nga Vipers yabalina ekikopo kya season ewedde. Express FC ne KCC FC ze kyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi nga giri 10 buli omu. Ate nga tuviddeyo nga Uganda Cranes elindiridde okudda enambole omwezi ogujja mu mpaka za World Cup ez'okusunsulamu n'abemisinde nabo bateekateeka kubanga baddamu kubanga bakozesa ekisaawe kyekye Nambole. Any deficit anywhere come Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira no ku lukalu lwa Afirika ekya CAF kyayisizza ekisaawe ekya Nambole okuddamu okutegekebwamu empiira egiri ku ddaala ery'ensi yonna. Ku ntandikwa y'omwezi guno abali mu kuddaabiriza ekisaawe kino ekya Nambole aba Engineering Brigade bakigeesa n'empiira ebiri egya liigi y'eggwanga okuli ogwa Bulu ne Vipers SC wamu n'ogwa KCC FC ne SC Villa. Ebimu ku bitereezeddwa okusinziira ng'ekibiina kya CAF bwe kyali kiragidde kyekifo bannamawulire batuula nga kati bano baawuddwa ku bawagizi essaawa ey'omulembe naye eteereddwawo nga kati abawagizi bakusobola bulungi okumanya obudde obubulayo omupiira okuggwa obusenge bw'abazannyi mwe bakyusiza nabo butereezeddwa mu kisaawe kino. Abakugu okuva mu ggwanga lya Bungereza nabo bakyagenda mu maaso n'okuteekateeka ekifo abaddusi we baddukira. Whatever they say that we can't do it was either due to lack of knowledge or people are biased. But for us, we are ready to go, whether from the scratch or where. We shall no longer need the experts to come and put up this. And for your information, we have been given Chambog. We are going to take it on. Just a training pitch. We are starting it on Monday. I think some people were there yesterday when they were handing over there. Abazanyi ba ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes bayitibwa nki okutandika okwetegekera Botswana wamu n'Algeria omwezi ogujja mu mpaka za World Cup ez'okusunsulamu abagenda mu zaakamalirizo ezigenda okubaawo mu mwaka ogwa 2026 mu ggwanga erya Canada wamu n'Amerika. Ate ng'etuviddeyo njagala tugendeko mu mawulire agava mu muzannyo gwa pool empaka za Pool King wamu ne Pool Queen wamu n'empaka za rugby eza Africa. Empaka za Africa ez'omuzannyo gwa rugby w'abazannyi 15 mu kisaawe eza Rugby Africa Cup zitandika ng'ennaku z'omwezi 18 zikomekerezebwe nga 29 omwezi ogw'omusanvu.
Uganda yegenda okutegeka empaka zino mu kisaawe e Namboole ng'omukolo oguzitongoza gubadde ku Kings Park e Bweyogerere gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo omubadde omulangira David Wasajja abavugirizi ba ttiimu y'eggwanga eya Rugby Cranes aba Nile Special wamu ne nampala wa gavumenti Honorable Dennis Obua nga yazitongozza. Son and the Holy Spirit for God and my country. The game of rugby that has demonstrated capacity of bringing gold at international level, at the continental level, at the regional level, at the national level, will remain one of the core and priority spots for funding from government of Uganda. Ng'ogyeko abategesa aba Uganda amawanga amalala agagenda okwetaba mu mpaka zino kuliko Kenya, Namibia, Zimbabwe, Algeria, Ivory Coast, Senegal ne Burkina Faso. Empaka zino eza Afirika zakozesebwa ng'ez'okusunsulamu abagenda mu mpaka ez'ensi yonna eza 2027 ezigenda okubeera mu ggwanga erya Australia nga Namibia be balina ekikopo kino kye bawangula mu mwaka ogwa 2022 ate okuvaako ekamookya empaka z'omuzannyo gwa puulu eza Pool King ne Pool Queen ez'omwaka guno nazo zitongozeddwa nga zakutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja n'ez'okusunsulamu. Mu ekyo tusuubira nti no tujja kufinding out, tujja kufunayo etalanta empya mu muzannyo guno. Ekyo kimu. Ekyokubiri tusuubira kuhavinga okubeera ne numbers nnyingi engero gye tubatuusiza omuzannyo kumpi n'ewaka. Ez'okusunsulamu zakutandikira mu disitulikiti okuli ey'Embalala, Ggulu, Jjinja, Mityana, Mukono, Tooro, Masaka, Kaseese, Kitugu, Entebbe ne Kampala. Abazannyi abanaaba bayisemu bakuzannya mu zaakamalirizo ezinaabaawo ng'ennaku z'omwezi 21 naye nga 22 bulira klabu ya Chelsea ate y'omu ku batunuuliddwa oboolyawo okutwala omulimu gwa Manchester United singa Omudutch Erik ten Hag abeera akwatiddwa ku nkona. Mpoza atebo abatunuuliddwa okusikira Mauricio Pochettino ku Chelsea kuliko omutendesi wa Girona eya Spain ayitibwa Michel wamu n'atendeka klabu ya Leicester City eyagikomeza mu English Premier League ayitibwa Enzo Maresca. Ketuli musikire emizannyo ky'olunaku olwaleero hakumata kumira mpeera mu musodo bulungi mwera. Ffe betutambudde nabo mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu tubasiibula tuddemu 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mebo Mulungi abakushona designers be banyambaza Gomesi ezinfaananya obulungi bwezityo. Mukama Katonda abakuume musuule bulungi mweraba.